Natali aliwa. Aliwa bule. Atuddawo? Kabeerewo. Enkoko katujjirye nga tuddaawo. Omwana oyina tuyita ababbi. Katujjirye nga lyawo ategere nti abazadde olina obawa ekitiibwa. Ate kyenjagala magezi owulira? Bw'amalawo ekifi magezi mwongere. Naafe otwongere. Tujjirye tugimalemu mu ntamu eggwemu. Aleme kusuubira ntamu okujja mu kifo ku kire. Njagala tujjirye aleme kulaba wadde kugumba lyayo. Tujja kujjirya wabula katujjirye. Awula baba njuba yalonda enkoko. Ajja yalonda enkoko ewooma ono. Agirunda bulungi. Nayinza obutawoma ku nsiringanyi zaffe zebadde erya mu bitooke ng'ebimazeemu kamala. Akyokanda ebintu byewuunyisa. Bulijjo tugigoba mu lusuku eve mu lusuku tetagula lusuku egende. Naffe tutumanyi nti ate ffe tuligenda okola ki? Ofunamu. Twage wegenda ojjirya. Naye taata ku nsonga eyo nze ndaba enkoko z'endala bwe zijja mu lusuku lwaffe tetuzigoba tuzikole kyekimu. Nazo tuzirya? Tuzirye taata. Omwana ono agenda kuba musika kuba kati atandise okulengera gye tulaga. Nze buli lukya magezi nnyongera kwagala. Kirala kyenzudde obutaba na kamera kibi nnyo. Kubanga tutubadde tukwata ka video ne tukaweereza watata Njuba n'akalaba engeri enkoko ye gye badde nsava. Naye nanyumirwa bambi ka video. Ndage tonyoyogedde ensonga. Dickson yandika mutuusizaako mu kkomera. Naye agume. Twali kyakola. Alisanga amawulire. Naye bannange. Naye era ajja bifuna. Nabata omusajja alunda enkoko mpoomu. Dickson mwebaze yebala okuyoola kalimbwe. Yasigaze kalimbwe tetera kulya enkoko. Taata nze n'ebigambo bimpeddeko kasigale gwa kulya. Kale lyamalawo mangu bakongere kirala. Kale taata.